Tutuuseeko ababa bayingira eggwanga we batwalibwa ne bakeberebwa ekirwadde kya COVID-19 abakulira ekifo kino batutegeezezza nti bafuuyira abantu bano n'eddagala lya sanitayiza wamu n'emigugu gyabwe n'okubaggyako sampolo z'okukebera ekirwadde kino. Okusinziira ku mukwanaganya w'emirimu mu kikwekweto kino Andrew Nsawo Etoba, abantu abayingira mu ggwanga baba sengeka mu mitendera esatu nga bagoberera oba omuntu oyo yagemebwa, ensi gy'avaamu n'ebbanga ly'amaze wabweru w'eggwanga singa abanga munnansi wa Uganda. Wabula atutegeezezza nti bannansi abasinga balowooza nti gino emisoso tegyetaagisa so nga gigendereddwamu okukuuma bo nga abantu n'eggwanga, era n'agamba nti beegendereza nnyo nga bakola emirimu gino era nga bagoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu. Ono asabye abantu okugoberera emitendera gino kubanga gyassibwawo gavumenti ng'ate gya mugaso nnyo mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19, era n'agamba nti ebivudde mu kukeberebwa abasaabaze tebisukka ssaawa nnya nga tebinnafuluma. Omwogezi w'ekitongole kiddukanya ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe ekya Uganda Civil Aviation Authority Vianney Rujja atunnyonnyodde obulipo obuli mu kisaawe eri abo abafuluma n'abayingira eggwanga bwe bayitamu. Ono era tutegeezezza nti oyo yenna afuluma oba ayingira eggwanga ateekeddwa okubeera n'ebbaluwa ekakasa nti talina kawuka ka korona obutasukka ssaawa 72, era agambye nti bw'otuuka Entebbe ku kisaawe abasobola kwekebejja nga tonnatuuka ku mmeeza ya immigration era ne bakulagirira w'olina okutuula. Agambye nti bannansi abava mu nsi ezaakugirwa okuyingira mu Uganda olw'ekirwadde okweyongera kunyinyitira mu nsi zaabwe okugeza nga India baakukkirizibwa okuyingira singa bagendako mu nsi endala ezisagwa mu kkowe eryo okumala ennaku 28 nga bali mu kalantiini. Trevor Lutalo, Arafat Musoke, ACE TV Select ey'enjawulo.